abayizi abakunukkiriza mu 500 be bagenda okwetaba mu kisaakaate kya maama wa Buganda Nnabagereka Silivia Najjinda eky'omwaka ogwa 2024. Abayizi bano olunaku olwaleero basimbudde okuva ku kitebe ekya Buganda Bulange Mengo okwolekera Gayaza ku ssomero lya Homezidareni ekisaakaate gye kigenda okuyindira. Okusinziira ku bateesiteesi, ekisaakaate eky'omulundi guno kivudde ku baana abato ne kyetabwamu n'abantu abakulu anti bavudde ku baana b'emyaka 18 kwe badde bakoma bulijjo ne bagenda ku myaka 20. Bano bagamba nti entabwe ya 20 evudde ku baana abataafuna mukisa kwetaba mu kisaakaate olw'emyaka 2 egyayita ng'ekirwadde kya COVID kikaabye ensi yonna. Bakomyewo mu kisaakaate kino omusomo guno gugenda kubakolera kuba mulimu abamu alowooza nti kyetwasoma luli kye tujja okusoma luno nedda Nnabagereka tutendeka kyovola batweggalidde wiiki nnamba ng'abagunjuzi twakavaayo ate kati tuzzeeyo tulabike nti tubangula abaana baffe. Ekyokubiri, amaka n'abaana bano abazadde bonna bwe badde baleeta abaana bwano obadde okitunuulira nti abaana baagala ebisaakaate bingi tuba n'embeera ng'omwana ajja bamusindika busindisi bamugayo ojja kugenda ayagalira eri ng'atuuse olw'obukugu bwa maama n'abagunjuzi naye tuli basanyufu nti kati buli mwana gw'otunuulira buli musaakaate gw'olaba gy'agenda alaga nti ayagalayo gy'agenda amanyiiyo kubanga abaaliyo babanyumiriza nti kino kijja kutuyamba. Minisita w'ebyenjigiriza kuva mu Bwakabaka Oweekitiibwa Nakate yasimbudde abasaakaate era n'asaba abazadde okuvaayo okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka ezigendereddwamu okutumbula obuwangwa. Nakate agamba nti kyekiseera essira ku ludda olw'ebyobuwangwa okulissa ku baana abato kubanga bo ye Buganda. Bonna abali eyo abatulaba abatuwuliriza ekintu ky'obuntu bulamu kireme kusaagirwamu. Ekintu ky'okuba nti maama afunvubidde alafuubanidde okulaba nti tunnyikiza obuntu bulamu mu baana abato kireme kusaagirwamu. Buli muntu ali gy'ali yettanire obuntu bulamu. Obuntu bulamu kyekisooka okuba nti no batunaazimba Obuganda nti oba tunaazimba Uganda. Kaakati njagaliza abasaakaate baffe. Njogeddeko n'abamu ng'abalala bagenze babawaliriza. Naye mbawadde olugero lumu nti akutwala ekiro omusiima bukedde. Njagala abaana baffe bagende balabe nti ekyo babadde balina okukibeera nakyo okubanyikiza obuntu bulamu. Omuntu anaajja mu nsi ye, omuntu anaakolerera ensi ye, omuntu anaabeera ow'omugaso. Kaakati nkubiriza abazadde abalala abatannaleeta baana tetunnaba kuggalawo tukyali wano olunaku we lunaazibira ng'era naawe okyusizza endowooza ng'oleese omwana. Abatasobodde kujja buli kye tukola awaka kye tukola mu maka gaffe tuwa abaana obudde tubazuule ki kye bali ate tubateekemu eyo empisa ey'okubeera nti bajja kubeera n'omugaso mu nsi muno nga tunnyikiza obuntu bulamu. Abasaakaate n'abazadde baabwe betuwageddeko nabo batubuulidde biki bye basuubira mu kisaakaate mu kiseera kino. Nze maama wa eyali omusaakaate ow'omwaka oguwedde Rawuza Nansimbe. Ndi musanyufu okuba nti omwaka guno ndeesa abasaakaate abalala 3 okugatta ku Rawuza ekisaakaate akimazeemu ebbanga ng'akijjamu okumala emyaka 8 era ndi musanyufu nnyo eri maama Nnabagereka n'abagunjuzi bonna olw'ensomesa ennungi gye basomesaamu abaana baffe. Abaana baffe bampisa, Rawuza wampisa, Rawuza yeesiimisa buli amulabako naye n'ekisingira ddala obukulu nti bamukkiriza okusigala nga apracticinga eddiini ye. Ate si bya buwangwa byokka bye basomesa mu kisaakaate, ogenda okulaba omwana akomyewo ng'alina n'emirimu emirala egy'awaka gy'ayiza. Nnabagereka Jasmine Dorothy ngenda mu kisaakaate okuyiga okukola emirimu nga tebankase, okuyiga